Libadde essanyu jjereere ng'abawagizi ba Kingdom FM ne Kingdom TV basisinkana abaweereza baabwe ku kivvulu ekituumiddwa ensisinkano. Ensisinkano yeetabiddwamu abantu bangi ab'enjawulo omubadde n'abayimbi ab'ennyimba za gospel abasanyusizza abantu nga mu bano mubaddemu Joy Tendomata, Julie Mutesasira wamu n'abalala bangi. Bano beebazizza omusumba David Livingstone Kiganda olw'okubateerawo radio ne TV okukubanga ennyimba zaabwe wamu n'ensisinkano ng'ene bayambye nnyo okusisinkana abawagizi baabwe. Sooka kwebaza Bishop Kiganda ne ttiimu gy'akola nayo olwakino kyatuteerawo ngaffe abawuliriza baayo ate ekirala ngaffe abalina ebitone ebigendera ku Kingdom FM ne Kingdom TV. Ekinjagaza ensisinkano eno kiri kintu kimu. Guba mwoyo gwakuddiza abantu. Kiba kirungi mu nsisinkano eno abantu nabo bafuna kubanga abantu bajja ne baweebwa. Ekintu ekirala ekiru ky'ensisinkano ekuŋŋaanya abantu. Ffe bafaani nga ffe abayimbi nga nze omuyimbi. Nsisinkano abantu bangi nnyo abava ebule n'obweya abatandabangako ne bandabirako wano. Wano abakozi ba TV ne radio basanyusizza abawagizi baabwe nga bayita mu mazina wamu n'emizannyo. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.